olunaku olwaleero tuli wano eno ku poliisi y'e Kassanda tuzze okulaba bannaffe abakwatibwa ku misango egitaliiyo ennaku z'omwezi 15 bwe twali tutongoza kampeyini zaffe eza chairperson wa disitulikiti y'e Kassanda omukulu Bulega Muhammad. Kyatukola bubi nti bakuba tiyagaasi omukka ogubalagala mu bantu baffe, bakubya abaana ne bakwata ssentebe wamu n'abantu n'abaana abalala abaali bakola emmotoka z'ebyuma ne bazikwata. Twagala okutambula mu field naye ebintu byaffe byonna biri wano. Tubabuuza ekiddako okuva ku Lwomukaaga mpaka kati olwaleero Lwakubiri tebalina kye batugamba. Sigamba baffaire bagitwala mu kooti, sigamba n'obaki batugamba kimu pressure nene. Twagala manya ani yateekawo pressure, ani yagaba pressure, etteeka ligamba ki? Kuba ffe tuwoleza pressure si ensonga. Mutugambe nti abantu bemukutte mubavunaana kino era mutwaga obujulizi nti musango omuntu okunoonya kampeyini nga Nabbanja ajja mu kitundu. Kuba gavana yali alina obeera mu disitulikiti mu kifo ekyo mu lunaku olwo. Nabbanja n'ateekayo okukyala kwe. Nabbanja yali alina okulinda gavana atambule amaleyo engendo ze naye ajje ate ne bwe baali wanjawulo tebalina bye baali bakwataganira. Kati simanyi ki ekyaliwo, twagala omanya ekituufu. Ate era bino eno bazze babikola, bazze bakwata abantu baffe okubateekamu okutya. Era n'olunaku lw'eggulo baakutte omu ku bannaffe Musawo Musoga ali awo Kalamba, era oyo ye sekenda wange. Bamukutte ku bintu ebyokuba nti bagezaako okuteeka ebisangosango okunafuya abantu baffe. Tuzze tulaba, twalabye omukyala Women MP w'Enebbi Nyamutooro nga ayiseemu nti unopposed naye nga candidate wa NUP abaddeyo baaguliridde ne batiisatiisa basekenda be ne babajja mu kalulu. Tulabye nga n'ow'e Kasambya kya planning era bakirimu. Kati n'ono owaffe ayinza okuba kikoze kagenderezi bakwate sekenda wange bamuteekeko ebisangosango bamunyigirize kuba ke katiriki ke kamu badde bajje batambulanga era bakola ebintu byabwe. Bamunyigirize basobole okumuteekako okutya ajeyo omukono gwe babeere nga batujja mu kalulu. Naye tubakakasa tebakweza ne bakola ensobi eyo, tebageza ne bakitantano kirowoozaako kuba bazze babikola. Naye bakwata abantu baffe balina okubikomya kuba tebikyaliyo, bateekako misango mikyamu. Naffe tunaatandika okwerwanako tebajja kyagala. Olwaliro mbadde mulina okudda mu kooti oba okugenda mu kooti okubabuulira ekiddako kati bababuulidde ki nga mutuuseewo wano? Tebalina kibalaga kuba n'abasibe bennyini bakyali ku poliisi. Siga nti baba bali batutteko ku kooti nti bagendeyo batuukeyo babalimandinge. No, abantu baffe bakyabakuumidde wano wadde ebbanga lyayitako. Obabuuza banaye abantu mubatwaladde mu kooti bamuganje kale mutwe bondi tubatwale nti banaye honorable mumanyi pressure. Kati babuuza ani yabawa pressure omutuufu mumutubuulire kuba ffe tukkiriza omuntu alina kukolera ku tteeka so si pressure y'abantu. Omulamwa gw'abo abakwata abantu baffe babaagala nnyo okunafuya abantu baffe okubateekamu okutya okubagoba ku puroguramu z'ekibiina oba ez'abakulembeze baabwe abakkiririzaamu. Niffe abantu tuzze tubagamba olwaleero bakwata musawo bakwata ttiimu yaffe bakwata gavana n'abantu abalala n'akwatibwa nga mukimanyi babakutte mu bukyamu. Eyo ebeera ensonga endala okubakakasa nti eggwanga lyaffe litambuzibwa mu bumenyi bw'amateeka era mulwane muzimbe eggwanga erinasobola okwakomodatinga buli omu balime bateekako misango bwe gityo. So buli we bakwata omuntu yes baba bagezaako tulumya n'okutunafuya era kituwa obulume n'ennyiike naye ate kitwongera otuzimba nti kyetulwanirira weekiri tetuwaayiriza wali abakola ebikyamu ddala ebyo bye tubadde tuvumirira ekitwagaza okujja mu buyinza tutereeza eggwanga lyaffe. Okwogera kwa Nabbanja tuzze tumuwulira emirundi mingi nnyo. Wafuna omukisa okwogera Kassanda kyasookerako kimu mwalonda NUP mwalonda bubi mwakola biki era n'abagani n'akawendawenda akaliyo kaleetebwa abo abali NRM. Naye nyongera omujjukiza nti Kassanda ne badde ekulemberwanga NRM okuva edda naye terina kintu kyonna kye bagiteekamu kye benyumirizaamu. Bwe yajja eri ewaffe e Kalamba ng'ali ekisaawe ky'e Kawungeera yasuubiza abakyala tractor na guno gwakaba kyamubanja gye yagezaako zigaba yabaleetera buno obw'amagulu 3 babukwasa na mikono n'okusinga ne ku yange gye nagula atali minisita atali ki atakwata ku sente yami wa musolo nti mbigule wabula nga ntunuulira ki ekyange. So ebyo byonna byazze akola byazze ayogera byazze atambuza ajja kubikola ng'agezaako okusakira mukama we obuwanguzi. Naye ekirungi bannakassanda abasanze babuufu abasanze balaba bategeera ensonga era bagenda yimirira naffe tebasobola kubuzaabuzibwa ssaawa eno nti oba oli awo baakola ensobi mu kulonda ayogerere ensamba ayogerere Nabagabe. Tuze tumukakasa nti tetulina kye twagala mu ofiisi ya Prime Minister ekyo nakyo akimanyi naye akimanyi si yagaba budget si yagaba enguudo si
si agaba amasomero budget ekolebwa mu parliament ne office ye ejja mu parliament ofuna budget gyekozesa kati yayagala tena ffe tukubire byamavivi nga fa bamutera yakabega etugamba nti mu office ye Nabbanja bateekeyo wano mu office ya disaster bateekeyo wano bano abaaki bateekeyo wano lwakuba nti oluusi ne bye tubawa abagabe bamaliriza babibye twalabe kye baakola ku mabaati gaabwe Kalamojja gaali galina genda kuyamba abawejjere gabayambe bafuneko we basula we baagabawa badda mu kwegabira naye ebbaati tediringa nsimbi ozibba bakulaba era bagenda okugatwala bonna bonna ensi yabamanya so alowooza Kasande gy'oba obukulembeze bujjuddemu babbi olw'okuba bo bye bakola neffe tuli balalamu lwaki tulwanirira ebyaffe kubanga byaffe era kitukakatako okuba tubinunula naye balina okimanya era bino si y'ensonga kuba gye tutambulidde ewalala gye tubadde nga tutambulira bulijjo tetukozesa drive tubadde tutambula ne twogera mu bantu naye ate era tebakutte drive zonna oba resources zonna ze tulina bwe banaaba babiremedde nga baagala obikozesaako nga poliisi oba nga gavumenti oba oliawo ku mikolo gyabwe tujja kufuna ebirala kuba tulina bannaffe bangi abatuwadde ebyuma tulina bannaffe bangi abatuwadde emmotoka tujja kukozesa ku ebyo naye fonnaawo tubadde tukyafokasinze okuba nga tukozesa ekyaffe. Nze Bulega Muhammad Nkalubo essaawa eno ndi kansala akiikira eggombolola n'abantu b'e Kalwana ku lukiiko lwa Florida District olukulu ate era National Platform gye nkiikiridde ng'ekibiina okubeera nga nze agenda okukivuganyiza ku kaadi yaakyo ku bwa ssentebe bwa Kassanda District eno mu kiseera kino kye tugenda okugendamu ekya 26 ekya Uganda empya nga 15 omwezi guno gwennyini ogw'e11 jukira Electoral Commission yatukiza okuwenja akalulu n'okutuuka eri abantu officially nga 10 era ne tukola emikolo gyaffe bulungi egy'okulunkinga campaign zaffe twasooka mu babaka baffe abasatu aba constituency zino oba abana ogwa Second wa district omukyala Nabagabe Flavia twasooka Franka Kabuye Kibirige ne tudde Honorable Patrick Nsamba Mukoko we ne tumalira ekyagugu Honorable Mutebi Robert kati nno ku lw'omukaaga luno lunyino luwedde nga 15 ng'ekibiina nga kirina okuntongoza mu butongole okunkwasa bannakassanda okubeera nga mbakulembera ku kifo ky'obwa ssentebe C5. Unfortunately omukolo ogwo saaguliiko era saasobola kugwateninga kubanga nali musibe nga ndi mukomera oluvannyuma lw'okunsanga nga ndi mukuwenja akalulu nga ndi mukunga bantu bajje ku mukolo gwaffe ogwo nga ate ndi mumuluka gyennyini kikoleramu nalina kubeera mu ddalamba ku olwo ne kikandwa ng'omuluka abruptly poliisi nga tetugambye mbu ate Nabbanja akola ki ajja batusanga tuli mu kwogerako eri bannaffe mu kikandwa mu tawuni awo ne batutandika tukuba tiya gaasi ne bakuba amasasi era abantu baffe bangi waliwo munnaffe omu omusajja wa poliisi yamukuba kakanisitaani akati ya gaasi tumanyi oba eriiso linaddamu n'okukola ki n'okulaba mu kabubuŋŋana ako amasasi gavuze tiya gaasi avuze naye nga tuli mu kikolwa ekya-Electoral Commission nga yatukkiriza neewa ne DPC ne banne oba ebitongole birina okutukuuma nga tunoonya akaki akalulu naye kyewuunyisa nali mumuluka gwe gumu naye nga tuli mwerose ez'enjawulo ne Nabbanja simanyi oba naye yali azze kusaba kalulu oba yali azze kukola ki nange awo sikola ki sinza kikubuulira batukuba tiya gaasi nze ne bankwata n'abavubuka abalala 4 era twasula mu kkomera ne banta ku bondi ku police bond ku Sande ne bangamba nkomye olwaleero era byebigere bino okubanga nkomyewo ku poliisi okuddamu okujja okwextendinga bondi yange oba okutwalibwa mu kkooti okusinziirako bwe baali bakoze ki bakisuggestinze naye nno omusango ki nga gwe banziguddeko nga ku bondi yange kwaliko assault ne malicious damage mbu nakuba omuntu oba abantu beerina okwonoona ebintu mu bugenderevu naye neebaza abapoliisi be baali bagambye okujja okunnumiriza bwe baatuuse ewa state munnaye ne batugamba bulungi nti tebakola ekyo era mbeebaza abapoliisi baffe ab'e Kassanda. Bulega Muhammad Nkalubo nga abasinga obungi bumumanyi nze akwatire National Platform ku kifo ky'obwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Kassanda lwali tuli ku kooti wano e Kassanda okubeera nga tugezaako okusaba bail oba okweyimirirwa kw'abavubuka baffe abaakwatibwa ku lunaku olw'omukaaga lwe nali ntongoza campaigns zange. Fayiro eyo nange naliko naye oluvannyuma lwa state n'aba
n'abajulizi okubanga tebabaddeewo basobola kulumiriza nti nabakuba kuba gy'emisango gye batuvunaana twakuba abasirikale ne tumenya n'essimu z'abantu ab'enjawulo abasirikale ab'enjawulo bannanga abana gy'emisango era gye babavunaanye naye omulamuzi tumwebaza okubeera nga akkiriza okubeera nga tuteka mubeera application katulabe oba abaana baffe bakola ki babatizinga essaawa eno. Ekizibu kye tulina ekirala kyakubeera nga ebidongo byaffe bye tukozesa mu kalulu okwogera n'abantu kuba tusobola kwogera namumwa kwetolola disitulikiti yonna byo bakyabikoze ekiwa enjogera bakyabiganye. Tubasaba poliisi ne electoral commission Madam Doreen akulira ebyokulonda mu Kasanda disitulikiti tusaba oyingire mu nsonga zino kuba buli wetulaga bali mu kutukyankalanya bali mu kwagala kutulemesa. Naye ate mbasuubiza temuggwamu ssuubi bannakasanda tuli wano okubeera nga twogera ku nsonga zammwe ezitatambula bulungi nga za buweereza gavumenti bw'erina okubaweereza era mu bukulembeze bwaffe kye tujja okutereeza. N'olwekyo mbasaba temuggwamu maanyi naye kyesaagala kwerabira embeera eriwo mu Kasanda kati mpulidde mbu waliwo abantu abagenda bagula bannaffe abaatuwa emikono okukola ki naddala bano ababiri special agent wo eyakusekendi nga nakuproposinga nga bamuwaayo ssente oba nga bamuteeka mu mbeera yonna emukkirizisa okugamba nti omukono ogwo sinze nakola ki sinze naguwaayo. Mwenna abaatuproposinga abaatusekendi nga tubasaba ekyo tebakibakozesa kubanga eggwanga lyammwe oli waakwatira ssente zagenda okukuwa kitegeeza kyakuggyako kya layisi okusinga ssente zakola ki essente zakuwa. Mbasaba mubigaane kubanga byebyo ebigenda okununula mubeere bulungi mu Uganda empya nga tukulemberwa Tekyagulanye Ssentamu.